namubuuziza wali enemy abantu bakyakola akola amalala naye tetuli basonyiwa namubuuziza wali naye ojja kuwulira namubuuziza kyogamba kati nayiza okuyimba kyogamba kati luli naye simanyi nagamba wabiraba nenga otyanga omuntu yakuvumanga enjaga ate nga wakubira agamba nti ajangu wako embuzi eyidde okitegeera kati agabanywi banje n'omugamba lwaki togamba nti jangu eko enjaga eyidde so kati nze nensalayo kati yongera kugula amaaso gange kubanga ate kati obusungu kati ngenda beera na bungi kati nze agenda yakumutema kyoba omanya nina obusungu ku balabe bange takisi lwakuba ffe gye twakulira batuyigiriza okutunuza ekisa mu society naye nina obusungu ku balabe bange mpuliranga ekitundu kyensese ku nsi kitono nnyo ku kitundu kyenyiize kyenyiize kikyali kinene kati obadde osaba katonda asooka gyewa balabe ofune ku kabanga akokuseka ajjewo abalabe nsekeko akabanga kanene kibalansinge ng'enseko zenkana n'obunyiivu okumanya tolisanyusa mulabe wo bw'onyiiga akuwalana lwakunyiiga bw'oseka akuwalana lwakuseka kati awo ugambye bangi nnyo twabakyaliranga n'alyoka jyayo ekisiimula mbu ate agakusiimula wootudde nono liyo live bantu batikoze obuntundu mwana ffe tusirika busirizi n'otunuulira omuntu mwana ate ntegera kubanga kati gwe saha siwulyangako buzibu bwonna bwobadde na muntu oyagadde bantu saha nga weesibye ku bantu ebbanga lyonna mbadde na bwangu n'abantu ebbanga lyonna mbadde nsaba mukama nga mugamba abantu era omulinzi ogenalaba ku wano ku Facebook ng'akuvuma nga neewanisa akuvume nengambalamu ono onafuye oli kati nange ojatuuka nange onafuye ngaolina omulala govimbisa agamba waayi sagala bampaana njagala bampa ssente nabawuliza ennyimba zange sagala bampaana naye kati ffe abamanyi saha tumumanyi abamumanyi personally like nga tumanyi ne byatukoledde tusirika busirisi kubanga amanyi sala ya saha gye liva g'omanyi abantu be basasudde okunvuma naye bambi n'anoonya byanvuma mu kusasula kwe n'omuwulira ng'abolooga buboloozi talina byakuvuma bavuma ebintu ebikadde nze gwovuma navumwavumwa dda gwe toyinza nze nakulira muganda wange ku mwalo nze banvumye kati gwogenda okwonona datawo nti ovume nze ng'amazima oli mu revisioni nze mbeerawo notunuulira obunigambo kali mu kuvuma n'okatunuulira tekalina naggala nti ku bulamu bwako naye bakawaddeyo emitwalo 2 nekagulako data wa 100 mbu kakuvuma olw'okuba akaniga kakawadde simanyi ameewole otusumbuwe ng'ameewole gakulemye okuzaawo nyabe nagana okuyomba nabo muganda wange amaanyi ge tulina kagenda kukola ebintu ebirala tugenda kwononera ku baana betubwetikka batusangeeyo mu bisooto nga tuguluba bagenda kusanga n'akamba yaaya bakubuuza akamba yaayo katwalawo
Agamba yayo kamanyi. Madibalo olidde ekyeggulo. Ndi wano kakomando wano oyagala kwegadanga ng'olidde capati. Ojalwala alusa. Ogenda kulwala olubuto gwe. Banange tuyingizaawo Fiki Gaza. Fiki Gaza aze kabaka saha mwesala naye. Soko kuze kabaka saha. Assalamu warahmatullahi ta'ala. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chiri shaba mimi. Muri fiti. Fiti nyo. Lipoa. Chakabi king. Badman. Chiri cha mafia. Ngidopo byonna kyekyo. Chiri. Kyomanya nze nkeera ku makya zigenda wele saawa zino. Ng'akalimi kaguddeyo akafulutanga. Kalijjukira. Tetwakulira. Batusomesa ekintu kimu nti mweyagale abalumwa bakole ki. Yamanyi. Nenga kwendi mwana pole webale kucapa mbeera nkulaba. Kyakabi nnyo yongera bongezi kibuli tojjaako muliro. Chiri tano. Ebikusoomooza tubiwabudde webiwabudde nti yefuuka topiki eddako olina kubeera ku byoyagala ebikusoomooza bikusangeyo. Kiwakana king. Kulaba mwana big up on yourself. Kwendi nayogera ne Chris yagamba kyemmanyi nakikyo kino kyekyo kyogala kino kyekyo Madubala mwana madubala. Bana wabera no baba. Madubala. Kabaka. Madubala engeri gyavuddeko buweereza bubaka mugambe nti sula bulungi. Madubala. Ja. Tujja kwegwako kamwaja wali nga watunda akatogo k'ebyenda. Nenga sulu bado naliwa. Wali mu kikadde wali. Gaza. Sulu bado na. Sulu bado ali ku interview ya mukwano kankulage. Ali mu kunyonyola bintu bya mapenzi. Yapenzi wadde kati awulira amapenzi gali mu kikumi ayagala kutunjejera. Awulira kati usokola be okajjako kyeyi. Ndakosoko jeko kano sokoka jeko ana sokola be wano. Owa mulabao omulaba. Era ashulide dala. Bala akapande. Ashulide. Era ngambe omulenzi wange Miki geno mujjeyo ebibyemole by'omukwano kwana abaza fete tulina mukwano tujja ku TikTok tusabe essaala zaffe. Kyomanya tugenda kusaba essaala onaawulira. Saha Gaga yangambe alina essaala gy'abadde ayagala omusabire wuuyo. Manya Gaza abeere mugumu tagenda kufa. Betwasabidde balala nnyo beera mugumu ogenda kulaba ku mulabe wanogoka. Omanyi wano mukyabiyita byalwali naye mukuume obutambi obwo. Siwakana. Oli gwe nalabye atandise omusingi ne ngamba bambi. Yakatandika omusingi. Ngamba otagenda kumala gayina n'abantu bajoze. Ajja sobola. Nogamba nti no ezo yandizirekeddewo abagenda osigalawo. Neziyamba awo ntulya ku nnyama. Naye ati amale njagala otuwa example ennungi ez'abalabe. Kino waliwo omulabe bw'ati okitegeera. Ate nekirala tugenda tandikawo wetukuŋŋaanira okusaba. Nga sawa tukulembera wati. Mu buli kirasi tulinamu abalabe okuva ku P1 mpaka ku P7. Ate bagala ba P7 bafa oba bonna okuva P1 mpaka P7. Nze buli mulabe mwana ambe nako.
buli mulabe tasaana wadde ka chance. Eno TikTok enaze nti nno esala ya saha yatambudde kubanga abantu baagala abantu baffe laba abantu bano bonna abantu mwebuzabuza mumusirisi Ze sala nali awo nali mutulo ne bagyeshe yalingiranga mukaaga. Allah we baba balidde ekyeggulo ekyenkya bakitulekere. Kyosaba Allah. Kuba kati kagerezeemu tuli ku live wano ebina bikuwagira ababiri bazala wakati ababiri nga bafa nga tusigaza bino ebina. okitegeera Waliwo ambuuziza wano Scofield yaŋŋambye sebo oyagala tufe awo bamulabe yambala bakunona alimawutayo. Mulabe tebamutegekere ekyenkya. Oba mulabe manye simujjako bagategera ebyama byo gira kufanga eri ku onu tajja mwetaaga wayo omulambo okuswala tugenda okebera essimu ng'ofudde ate ng'obadde okwana mukyala gundi. Yangu olaba emiti mukwano gye nkuwa waliwo ebiyenje bingi mama fuuyira abalabe babula bagala gwe bettale mu nsi eno mwensula mukama abalabe nyabula bayolo batwalira kati enongo gyensula nnyumirwa nnyo okuggyako mukama baba nsumbuwa mama obudde buyise jagana kwebaka kyokka ndi ku ssimu mama Dax wakubye essimu nenzija ku live nnyumirwemu ennaku nako okulaba ennaku nga tezezigoba entanyu kuba okeera obudde buyise mama eno binkubye njagala ali eyo yeebase amazzi ge gakubye bannange saasa okukitereza amazzi ge gakubye yes onywedde amazzi mangi gwe kyoga buli kayimba kenyimba nkwagala nnyo mba nfunye omupya oyimba ebiseera biri ebiseera ebyo nze nyimba byange kati oli abawadde mba bifuula ebibye banange kabaka yasi tuwe esala nga tonnavaako Etujja wano kabaka. oyagala kuvaako Kabaka muwulidde ali mu kukyoma. okwayagala okuvaako neffe we tuli kubanga ate abantu beeyongedde kubanga ate kati kyaki eno omaatandika kyaki n'abantu bina nga bonna balina data gamba gwayagala okugenda abantu we banawulira okuvaako bajabaza gyakunywa njayi Kabaka muwulidde olwedde oli mu kukyoma. Kabaka kangi nakuwulidde oli mu kukyoma. kati kankyomeke Kiri. kyonna kyekiri kwanza wenywera amazigo 30 plus don't rule me anymore. Choma buchomi. Gwe kyolina omumanya kankyomole bachomoke tuchomoke tuchomolwe Wekiri. Nze kasitawaka kunjaga nenzikiriza. taata kasita wakiraba naye kati gwomanyi ate enfuufu y'ennakawuka yanzizaayo maaso amamyufu oyi nange najjayo maso era teganatereera singa okukebera bulungi nange osamanyiza oluzanywedde enjaga ekimanyi kati gwe kyoba omanyi oyitayo omulundi gumu gaba gati omwaka mulamba ekitegeeza oli musajja mugumu nnyo ndi mugumu okuba nga nkyakulaba nti Dax wuyo yali waggulu Honorable Benakawuka bebereremu just. nga sikulensika nayitayo poliisi ogende wasika nakoma natuukira mu ddwale n'amaaso gakyali mamyufu abasinga okunnuma ku Nakawuka road eyo abasinga okunnuma
bebana balina obugombo bubawerekera n'alyoka ajja nga alina ezimukulembedde wasiikuula enfufu eri emabega naye wesiikuula enfufu negidira wesiikuula enfufu ne balyoka bakola ekire ne babonoona amaaso ogenda otunulira emmotoka esembye emabega nga n'okuseka baseka ate enfufu ye yeyiza okukola ekire n'olowooza oba nkuba egenda tonnya oba ki oba bokyattanuulu olaba oli akunya masuuka agalaba nga agaddugala olufe bootera enfuufu paka mu kamwa okimanyi enfuufu ye nakawuka emyusa erisa okusinga amasada kano kalango nkayisa wano abakungu abayita ku nakawuka loodi mwenna kiranga okola mu gavumenti olunaku lugenda kuba lumu tugenda kutika ebbaluwa naye nga tugenda kikutika kifuba tugenda kuyimiriza kifuba tukutika ebbaluwa kifuba ogitutwaleyo mubakola enguudo nga batomera wakisojja nokiikira abantu benakawuka anti oba batomera bagatomera biti kuba betujja okusaawo naye tugenda tuggala mukko tubeereko kennaku 2 nga tewali motoka eyitawoko tusse kabaka era bakyali bange Kasenge Nakawuka Nakirama Nsaggu paka Kasanje twetaaga olukiiko mu mangu ddala ng'olukiiko lukwata ku luguudo lw'e Nakawuka luganya okukolebwa nze nalingizaako nze waliwo omukungu eyaŋŋambye nti mu oluguudo lwamwe si baddukola kati era mwe babadde bakagumyako nti banaatera babalimba ebuli yadde mu pulaani yadde mu bajeti yadde ne mu birowoozo